nze nina omumwa nja kwogera nkyali mulamu nsobola okwogera nsobola okubaddamu nze sijja kusirika nga abalala basirika. Muzikwala Hajji Abdul Mnyamisha Fikrwanga okusinziira ku mawulire n'ebifaananyi ebitandise okulabibwa ku social media okuva olunaku olwa bbalaza kiraga nti omukyala Diana Nabatanzi Kyaddaaki asobodde okubeera nga oba ayanjula oba akyaza omwana ow'obulenzi. Ebigambo nno bizze biyitingana nti ng'omukulu Lwasa agamba nti Diana tabeereka naye. Agamba nti Diana alabika embeera si ya mulembe. Omuntu yenna tasobola kugumiikiriza mbeera eyo. Embeera gye nayitamu oyinza ogigumiikiriza. Okwagala omukyalo omulungi ng'ate talina mulamwa kinfuula omuzira. Kubeera n'ekintu gwe abalabi nga bakwenyumiririzaamu naye ng'ate tokiraba mu makulu gonna naye n'ogumiikiriza ogire ng'okyakiina kindaga buzira. Diana Nabatanzi okusinziira ku bifaananyi bino ebisobodde okufulumira ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Facebook biraze nti ddala omuntu tasobola kubeera ng'ategeera kuno kwadde kukyala kwabadde kwanjula kubanga ebifaananyi byakwekweddwa baabikwese. Naye okusinziira ku metroni we omukyala Nampijja Florence kiraga naye ku social media ye platform eya Facebook yasobodde okubeera ng'ateekayo ebifaananyi ebyo ebimu. Kino nno kiraga nti omukolo gwandibanga gwabaddeyo ate nga gwabadde gwakwanjula oba kukyala awo tosobola kitegeera bulungi naye nga gulaga nti gwabaddemu obuwangwa olwa gomesi eyayambaddwa wamu n'ekkanzo. Omwami ye ekyamazima teyasobodde kulabibwako. Lwaki? Okusinziira ku kifaananyi ekyo ky'olaba ye yabikkiddwa. Waliwo omwana omu avuddeyo n'agamba ku mukutu ogumu nti yandibanga bw'azuuminze ennyo engalo zino zirabika za naye nga jjukirako emabegako okuva mu mwezi ogwa March ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2021 omugagga ono Lwasa yavaayo n'abeera nga ataakaka n'atuwulira nga Nabatanzi ekyamazima watabeereka naye era n'agamba nti omusajja anaavaayo okubeera ng'amutwala amusaasidde era ajja kumuteeka ne mu ssaala ze. Lwasa yavaayo n'abeera ng'afuna omukyala omupya enjo era bw'atyo n'amugamba nti agenda kuzaala abaana bw'anaalemererwa waakiri anaafunayo n'omulala n'ayongereza ku ggye. Kino nno amawulire mangi gazze gafuluma era we twolabira n'akatambi ka Lwasa nga mwana tubali mu mukwano ogw'amaanyi n'omwana ow'obuwala Diana era bw'atyo Lwasa omukwano gwamusukkako n'ayagala afuneyo serefi n'omwana ow'obuwala naye ekyamazima yagezaako bikka feesi. Yali afiirawo bannaye tebankwata abantu batulaba obadde towulira ng'alaajana ng'alinga gwe batuga oyo mubbi bubbi kwayala kugamba eki obwo bubbi njagadde kukakasa nalinga n'omubbi nawasa atali mubbi ne bwemuyita atula wano nitukuba ekifaananyi. Kino nno kigenda kubanga kikomyawo ekibaddewo olwaleero nti Diana alabika ye muntu mu bintu bino eby'omukwano atayagala nnyo kulaga bantu be baatambuliramu. Lwaki? Luli omugagga Lwasa wayagala omukuba ekifaananyi yeebikka feesi. Ku luno omusajja gwakwese naye
ndowooza bwe njogerera nze nina omumwa nja kwogera nkyali mulamu nsobola okwogera nsobola okubaddamu nze sijja kusirika nga abalala basirika naye ndowooza bwe njogerera abakoddomi ba Facebook bali mu kuwenja musajja ono yaani era tusuubira nti we nnaakomerawo abakoddomi bano aba Facebook bajja kuba basobodde okubeera nga batuzuulira omusajja ono. Muzikola Hajj Abdul Munyami Shafiq Lwanga beerako subscribinga likinga commentinga sharinga PHIQ Media buli kimu kitu kibatusaako. Bye bye.